He's not stupid, but he's a fool. Hey! I've not seen a fool bigger than Alien Skin. Wallahi chino chiko. Njiranga muji wagira. Nkwegayiride jiwagira empola. Tojo awagira nga wagira. Amakago. Olenso binga tulaba. Gwe tosinga President Museveni n'abantu balina buyinza wano bamaje kukyawa Bobi Wine. Negolooza lwaki offices baziyitako buyisi. Watyanga ogenza awo ne bakubirawo ne bakutta. Kale n'okubirawo omuntu. Cause politics agoyinga beyond ku kye mulowooza. Buno bulamu bw'abantu. Awo waliwo abaana ku kitebe kya Nuupu nga baasalawo kufana muntu. Watyanga afudde naawe. Ensonga za Alien Skin okulumba ekitebe kya National Unity Platform zikutte wansi ne waggulu nzikusengejjeza n'embeera ng'ate nzikuleetera bibino mukwano gwange njagala mbeere nga mbikuwa obyerabireko. Clarity Source 256 nkwaniriza n'enkobaza kyotusako engalo bulungi atugobeera. Saagala kulwisaayo ensonga za Alien Skin zikutte wansi ne waggulu. Akatambi kolaba wano emabbali ke kakulaga ye footage eyafulumizibwa ekibiina ekya National Unity Platform nga bagamba nti omukulu Alien Skin yalumba ekitebe kyabwe ne group ye. Akatambi saagala kubeera ng'ate nkakulwisaayo, njagala nkakuweerabireko. Subscribing, teekako notification bell ebisigade obitukwa. Bwokalabye mukwano gwange tufunye abantu ab'enjawulo abagambye Alien Skin ne bamugamba nti sigwa sose tulabye abantu ab'enjawulo si papa n'abalala babaddewo ko naye ate tebatuuse kweriesa. Njagala nkuwe akatambi kano omukulu Calvin Kayanja ng'agamba Alien Skin ekyokulumba ekitebe kya National Unity Platform kyabadde kikyamugompa endowoozayo ate tumalera atukomewo. Alien Skin my brother leero tugenda kwawukanamu. Omanyi bagamba nti ensowera ekwagala yeekugwa kubbwa. Ekituufu ekikolwa kye wakoze ekyokulumba ekitebe kya Nuupu n'otuuka n'okuwandiika ebigambo bya Fangoni ku bisenge by'ekitebe ky'abasajja, kikolwa kyabadde kya bussiru, kikolwa kya bugwagwa, kya butalowooza. President Museveni asiiba ayite Makerere Kavulaawo era ofiisi ezo aziraba. Aba n'emmundu ezikuba ennyonyi, aba ne bataliyani, aba n'emmotoka ennwanyi, aba na buli mashini yonna esobola okusaanyaawo buli muntu yenna mu ssaawa entono ennyo. Ne lwaki olowooza premises ezo aziyitako buyisi ng'ataziraba? Alien Skin golowooza osinga President Museveni okuwala na Bobi Wine? Gwe lwaki olowooza nti tagoyinga beyond? Njagala ojjukira si papa, my brother top 10 nkukkiririzaamu nkwagala naye togenda beyond. Tosuka limits zo. Kyabuntu okuwakanya Kyagulanyi naye okumulumba kyabujega. Oli omusajja ali mu business ze, ali mu politics we, naawe okola bibyo. Ge mazima ga Katonda mu ggulu tukwagala tukukkiririzaamu oli top 10 naye tetwagala okola ensobi nga tulaba. Gwe tosinga President Museveni n'abantu balina buyinza wano bamaje kukyawa Bobi Wine. Naye golowooza lwaki offices baziyitako buyisi? Watyanga ogenza awo ne bakubirawo ne bakutta.
kale n'okubirawo omuntu cause politics agoyinga beyond ku kyemulowooza buno bulamu bw'abantu awo waliwo abaana ku kitebe kya Nuupu nga baasalawo kufana muntu watya nga afudde naawe si papa wano yalumba ekitebe kyekimu n'akubawo n'amasasi yakomekkereza aliriddawa watya nga ezo woofiisi za Museveni nga ddala Bobi Wine ali mu katego ne Museveni. So nsaba muganda wange tumanye we tukoma amaanyi ogalina tukukkiririzaamu gwakulembera ghetto gwe top 10 gwe top 100 but know your limits. Ennaku zo zibeere nnyingi ku nsi eno si papa ery'effujjo yalikola ali mu kkomera si papa ery'effujjo yalikola n'abalala bazze balikola tunuulira gravity yakwata akasawo ka seminti n'akatwala ku biiki y'omusajja tunuulire engeri gy'atambulamu musically tukukkiririzaamu mulimu n'abakuwagira nga banuupu kuba endongo yo wagira bantu bo naye tolumba bizinensi ya musajja. That's my simple advice. Nsigala nkyakuwagira nkukkiririzaamu naye nina okuteeka mu layini entuufu. Simanyi bigambo bino binaakusanga oba bwe binaakuyisa naye nze ndi faaniwo top 10 kibanda naye ebyo byokola okulumba ofiisi za Bobi Wine oyinza okuba olina kyobala naye bonna abazze babikola balina gye bakomekkerereza. Ensonga bwezityo bweziri ebintu bya Alien Skin byo byeyongera kubeera nga ate bikwatagana mu ngeri emu oba endala akola kiri naye nga kyonna kyekiri fa omulimu gwaffe gulagwa kutuusako information gwe niweesayirawo ebintu obirabo otya Clarity Source 256. If it's all about information ojja kubeera obifuna by notification. Kola kimu subscribinga tekako notification bell ebisigadde obitukwase kan signing out. Njagala nkugamba nti Merry Christmas going out and a happy new year. I sign out. Mbere bulungi mweraba.